Yes, straight up. Mugabo mutsamwe n'abatulaba kasubire muri bulungi wedayo kasubire amukwasaganya embeera amanya endoboozi mampita ntambi jimuzo tukomyewo nate tubawulire biki bitambula mu entertainment industry ya Uganda olugambo lukyasiza okutraininga e Kampala ate nga amawulire tegaliko biri tukuwa amawulire agali live loud and clear many rules wa ntambi jimuzo of course tuli mu Uganda mu Kamoli tubeera tugezaako kuba nga tukwasaganya ensonga wano ne wali olunaku lwa leero nokuleetedde mwana omukyasiza okubeera omupya omutenyo mu industry ya Uganda n'omukyala omu kubaluddewo mu industry ya Uganda guess who njogera ku baani abo olunaku lwa leero okuleetedde mwana omuzi kubayita Gulnet official kw'osaanye Leila Kayondo amawulire gatambula amutwalaba olunaku lwali lwakubiri ku naitemu twalaba mwana mulenzi gwe bayita Gulnet official yali agezako performinga wamu ne Leila Kayondo ne bamala olwamala okuperforminga ababiri bano ne batuulako awamu ne batuulako awamu ne baba nga banyumyako ekyo emboozi yali mpanvuko eyali sikizirizibwa okuba nti bavaawoko ne bagamba Emma White ngono yali manager wa Exodus Sounds nakola ne mwana gwe bayita Leila Kayondo kusanye promoter Prince Yuchi ne bavayo kuba nti bakwasaganya ensonga zino ne bagamba nti wano emboozi za minsi tezenyuma bulungi nnyo tuveyo tugendeko wali mu motoka akwatyo Leila Kayondo nagamba kunetiza mu motoka naye ebyali mu motoka mbu tebyali byangu wetwogerera amawulire agatambula mu ggwanga amawulire agatambula wano newakiremu okuba nti Gulnet official ali officially mu mukwano n'omukazi neyali mukyala wa SK Mbuga naganga bijodolo nga sawa zali mukomera Gulnet official ne Leila Kayondo begabanyako ebintu ebyalagirwa kwegamba bano ababiri basanyusa omuntu wa wansi bonna Leila Kayondo Gulnet official Gulnet official naza ayagala ku bakyala abakulukulu omuli Judith Radi kogata n'abalala obukazi obwako kwalamba abolaba Shea Gashumba bwe batyo ate nga Gulnet official ayina n'abawala abalala mpolampola engeri selecting ate muyinja ayina hit of course ayina abakyala bangi ne Leila Kayondo bayagadde kumubamanyi batwala basitula ate ng'oluvanyuma gye buvuddeko bagamba Leila Kayondo yo nengendeerukuma balabika beekwatamu naye nga tebyali bituufu erukuma saa zalina omwana ayomaki Leila Kayondo atanaba kuzaala naye nga amawulire agatambula kigenda okuba nti Leila Kayondo ne Gulnet official officially bali mu love beewaako nga bwekiwulira nga ate tebakoma nti beewayirako bonna bebeesanze webewerako so gwe ali yenna gamba omulala kyaliwo aje you have to subscribe on this channel tubeere nga tutambuza ekintu kino wano ne wali kugamba nti tugenda kuddamu n'amawulire amalala mangi naye nga ebya Gulnet ne team no sleep we batuuse Gulnet Leila Kayondo baplaninga wedding baplaninga ki bino n'ebirala byogenda okufuna mu mawulire gaffe agaddako Uganda mu Kamoli 24/7 tuba tukuweereza bye bye for now.